Nyongera okwanirizaako okumunnyoko 3 okyali mulabi mulungi owa Salt TV tukwongeddeyo mu maaso n'enteekateeka zaffe ate ez'amawulire mu kitundu kino ekyokubiri tuggulawo n'ebivumbuddwa tukyali ku mukyala Immaculate Nakawooya awangalira mu ggwanga lya America ono bannamateeka be bezza ebintu bye nga balowooza nti mulwadde tagenda kuwona era agenda okudda engulu kyamubuukako ng'ebintu bye kyenkana byonna bitwaliddwa abantu bano. Omukyala Immaculate Nakawooya bw'abeera mu nsi ya America ebimu ku byakola n'abaana be kwe kubayigiriza okulima naddala ebibala n'enva endiirwa. Ono yalowooza nti bw'agula ettaka eddene e Uganda nga lino ery'ekigo ajja kusobola okubeerako n'abaana be lwe babeera bazze e Uganda beerimireko ebintu ebitonotono kyokka ng'ate wano nno w'owagazi. Why, if you have to step on it, step on it. That's why I was stepping on it. Just want to make sure it's not making any rust. Yeah. Nakawooya okugula ettaka ly'ekigo nga ddene wakati mu kwetegekera obukadde bwe. Teyamanya nti Uganda enzige zimulinze. Era nga bwe bagamba nti buyise bw'omu. Bannamateeka Samuel Okiti gwe yassaamu obwesigwe bwo bwonna. Ate mwana tu kati yamwogeza bino byonna n'okutuuka okujja mawulire. Mwagala okunnyonnyoka byonna Nakawooya byayitamu? Leero tusazeewo okuleeta omu ku bakozi abaludde nga bakolera omukyalo ono era alabye byonna bwe bizze bibaawo na butya bwe bikyuseemu. Sadati Waiswa otandika ddi okukola ne Nakawooya? Nakawooya Immaculate Mutumba natandika okukola naye mwaka gwa 2016 nga nze okutandika okukola naye waliwo muganda wange yali amukolera kati muganda wange yali amukolera na madamu n'agamba mufunireko omwana akukotera asobola okuvuga boda nga tusobola omutumangako ebintu kati nenzija neva mukyalo nebaneta muno mu kibuga nentandika okuvuga boda eyo navuga boda madamu najja nansanga nalaba nali mukozi mulungi awo ekiseera ekyo manyi nga wakatandika omulimu oba ogwagala awo ne tukola emirimu nga gigenda bulungi waliwo ne bakozi bananga balaba twali tukola nabo kati awo ne tufunamuko obutakkanya mu bakozi ku bakozi ne madamu kenyini taliwo ne tufunamu obutakkanya awo yagayiriza oli kiri kati abamu ne bagenda n'abamu ye n'abasiibula abasiibula akasera kayitawo oliwe yeegayirira n'asaba ekisonyiwo bamusonyiwa nadda n'akola bona kenyini bango bako ninegayira nenkomawo nenkola. Wegayiridde madamu ono nno wanaategeeza Nakawooya akukkiriza okudda ku mulimu otyo twafuna omusango ogwasookera ddala. Madamu yafuna omuntu n'amuwa ekizimbe ekyo n'amugamba nkukwasiza ekizimbe ekyo kisoozenga mu ssente tugenda kukola contract ng'onsasula yali amusabanga miliyoni emu ng'amusaba miliyoni emu kitundu buli mwezi nakimuwamu emyezi 3 asooka akikozese alabe kifuna kitya City Guest House asooka agikozese alabe bwefuna eyingiza etya anaasobola okujja mu ssente ze bamusalidde baba naddamu ne batuula ne bakkanya ku kyessente ono n'akikozesa n'akiraba engeri ekikolamu bw'amala okiraba engeri ekikolamu n'agamba ezo ssente sigenda zisobola saba kunkendeezaako ne bakkanya miliyoni emu oli n'agikkiriza. Jjukira bino byonna Nakawooya bibye kyokka ye yali mu America e Uganda bano be baddukanya ebyayo. Ogambye eyapangisa wooteeri akkiriziganya naye asooka amuwa akakadde omwezi tugende mu maaso n'agikkiriza. Watandika okukola wayitawo emyezi 2 ng'agisasula bulungi kati oli namugamba sooka okoleeko nosayininga contract nga tokozeeko n'endaba okusasula otya kati bw'atandika okukola awo emyezi emirala 3 nga awoza bino ssente tezitalabika abantu tebalabika bulungi kati n'okugamba oba ekizimbe ekikulemi kiveemu nteekemu abantu abalala ye n'agamba nze tebamala gangoba bwe batyo tomala gangoba
wandeta kukola nakatandika okukola tongamba oba ekizimbe kirina nkiveemu sigenda kivaamu. Oyo nga yani? Ye Naalongo n'aganira mu kizimbe ffe ne tumugambako nange kenyini yali ayagala kunsibaawo. Nambuuza nti kimi ekiwano ate nga nagendangayo kubaawo nga n'ekizimbe nakita kati awo nga mbeera kuzana wali eri wano Enamasuba waliwo ebizimbe bye nga wembeera nze mbeera awo nengendayo nenambuula amataka biki kati anze nenkyesonyiwa nenkivaamu. Nakugamba nti kisawo kyataliimu ensi ekijjuza mayinja. Naalongo yapangisa wooteri ya munne laba bwamuyiira omugambo n'atanula n'okwekyusiza mu kitinga embazzi. Waiswa okivuddemu olwo madamu omulekeddaani oba kukola ki? Kugamba tufune looya tutwale omuntu oyo mu mbuga tumugyewo mu mirembe emiki emirungi yena yakisaba bw'atyo. Waliwo omukozi munnaffe awo nga balooya abamanyi n'amufuna yafuna looya erinnya nali mmanyiko lya Ronald. Waleeta Ronald n'atandika ku musango gwa Naalongo ate naye Ronald n'aleeta looya omulala okuleeta Sam Ositi naye Sam Ositi wayingiramu twatambulako nnyo naye kwa twagendako naye makingi ku kooti emirundi egiwera nga ntambulako naye nze kati awo Sam Ositi n'akwasaganya omusango gwa Naalongo n'agukuba n'aguwangula bulungi. Eyo y'entandikwa y'embeera yatuuka okubeeramu ebirumira by'omugagga Gannakawooya mu by'obugagga bye. Kasita munnamateeka Ronald ampuulira yabikwasa Okiti wamma ne bikirako bino bibagamba nti bikwase. Bya Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo, Salt TV, Omunnyo.